Nadibanga 24/7. Christopher Damulira ekitongole kya Semwai ekya Iso Mohozi ne Museveni. Mweke nyini mwakamba Christopher Damulira kuletinge ghetto structures. Abaana bano balina pisto, baline mundu, balina amajambia. Waliwo ne incidences zatuuseewo abaana bakubiddwa amasasi nga abaana ba ghetto bajjako ensimbi ninge ekigambo ekintu kino bakikola nga basinziira ku mundu zibamuwadde okola ebikolo byo mu Kampala mukono wa Kiso. Then muve mutandika okola profile nti ebintu ebyo n'obu yebikola encha open roof discussion issues ziriezi abantu bagenda okuba masimu abasinzira mu ghetto bagenda kwogera abantu abayine mundu bemwaziwa. Additional on that, buli muntu agenda ku exposingibwa. So tukoye enkwe eyo already fashion model of blackmail and propaganda must stop. Christopher Damulira kuno kuoli, Muhoozi kuoli, Sale kuoli, Museveni kuoli. Iso kwe muli, ne SFC kwe muli. Mweke nyini mwa aminza abaana ba ghetto structures mawadde mundu, pisto ne AK-47 zibakozesa ekiro. Okutulugunya n'okunyaga abantu. Bujulizi weebuli tujja buteeka ku media. Kati kanzireyo wano. Kanzireyo wano. Bino simu kati byebalwanya. Ulira. Museveni yali alayira ng'emirambo gy'abantu mu bitundu ebimu babuuka mibuuke kubanga olutalo lwali lwakaggwa ate nga tewannabeerawo nteekateeka ya kugijjawo. Wadde okutya kwali kungi bannayuganda baabuuka emirambo okujaguza okulayira kwa Museveni naye ebyafaayo biraga nti essanyu eryo lyali liva ku bulumi obw'emyaka egiwera bannayuganda bwe bali balina gamba ng'obukambwe bw'ab'ebyokwerinda omwali okuwamba abantu okwekyoyonoonere okusibibwa mu makomera nga teri kuwozesebwa oba obwenkanya amagye okubba ebintu by'abantu nga teri akuba ku nsolobotto obusosoze mu mawanga bwali bungi obwannakyemalira saako ebikolwa ebirala ebityoboola eddembe ly'obuntu. Sorry, you have limited time. I just want to remind Ugandans that whatever Museveni is doing right now, we are ahead of him. We are ahead of him. So that style of blackmail propaganda against his opponents must stop with immediate effect. We know the people behind all these tricks is Christopher Damulira and his group. Awusagala tulwewo nawo njagala tukole kituveewo kubanga nazze kudibaga leero mu video zenkola kati za kudibaga bulungi nnyo tugenze maaso. Kati banyabo basebo awo katuveewo mujjukira nga nwana n'empuuga okuva mu 2022 abali mugomo okutuuka olwaleero ne mbagamba ebintu byonna ebibaze bakola buli wabairawo okulonda mpuuga yeeyubulira mu kintu ekirala buli wabairawo okulonda mpuuga yeeyubulira mu kintu ekirala abadde bakikubira muze mu kiraba buli wabawo okulonda mpuuga bamu instructinga okweyubula okuyuza bakikozesa emirundi ebiri bakozesa mpuuga opposition yeno lumu ebeeramu abantu bali serious kati abo bataddemu okwawulamu bwe baawukana bakuliyetinga vacuum oba space ne musigala mu system y'okukaana n'okweyawulamu ye Museveni ng'ayisawo ebye kati this time around mwandibadde mu mpebi muli mwamwe basajja mwandibadde mu mpebi muli byammwe ebimuli byange kubanga the first mission ya mpuuga yali yakuyuza mu kibiina kya national platform kyona Museveni yagamba come 2021 tuwajja kuba opposition nga amazo kitegeera nti mpuuga amazo okukola buli kimu kyayagala neŋŋamba olimba muze emyaka 2 emabega akatambi mpuuga zaayuza opposition buli wabawo okulonda ng'ajja akyusa ng'ayuza lwajja okulonda ng'akyusa ng'ayuza mpaka bwe ngagamba nze ngenda kuba mpuuga mufiireko kati okumanya mpuuga musajja mubi bwe mala omulemese yateeka sente nyingi nnyo mu kunwanyisa nga ne bakomredi bennyini babawadde sente okulwanyisa lumbuye
n'olwalira abamu bakyakikola balemerayo naye nze nsigala ku mazima. Yasooka n'atunda ba MP bonna kati ba MP batya okuvaayo n'atandika okukola propaganda blackmail ku Robert Kyagulanyi National Platform propaganda n'agaana okukola n'ateekawo Dealers Alliance yafudde n'okuzika ne kuggwa. Kati Dealers Alliance bwe yafudde yabadde ayina kukola ki? Dealers Alliance bwe yafudde yabadde badde balina omuwa ekibiina. Ladies and gentlemen, Museveni alina 47 well-registered small political parties. 47 well-registered political parties. 47. Ajjayo bujja kabiina nga akawa gwayagala amukolera omulimu gwe. N'akabiina ka dedire wali bakayitani dedire ferias. Akabinja ako nako ka Museveni. Naye nga nyiniko gubali bakataddemu nyiniko alina erinnya bamuyita Apollo nga musajja oyo Munyoro era naye mukozi wa ISO yabadde akamanaginga. Apollo linda kumala okulaba. Let me see here. Apollo. Musajja Munyoro nenga gayo oyo era abadde mukozi wa ISO yabadde amanaginga ka political patako. Let me see one. Oh, 1 minute mumpe mu katono nnyo wano. Mumpe muona katono nnyo. Mumpe muona kati kapatako kadedi ferias nanyiniko bamuyita Apollo na Bwongo NRM agent as well ISO agent who comes from Bunyoro yabadde nanyini ka political parties ka political party lakabadde ka registered bulungi nnyo. Kati Museveni ajjayo bujja bupatebwe n'abuteeka waawo okumuyamba kubanga tukubye parties bbiri zibadde zampuuga ntuzita naziteeka ebbali kati kwe kumuwa kano. Kati ekigendera kya kano kyeki wulira okumanya baboyi muyina amaanyi okumanya ekigoba Museveni takimanyi spending the billions of money okusula Kyagulanyi agaanyi bakoze UPDF amendment bill nga bagitagetinga Kyagulanyi amendment bill mufuukidde akayinja mu ngatto. Tebakomye okwo ne bakola political party amendment bill ngetagetinga Kyagulanyi yagaanyi okukola nga bagamba nti nupu bate participate nze mu iPod bagenda jijja ko sente. Kyagulanyi bagamba tetwagala sente zammwe. Kakibadde balina okukola kwe kufunda demapuuga ekibiina kino mbwakola layinsi n'ebibiina ebirala basobole okufuna abalonzi bafune ba MOP then bo bampuuga bagende batondewo iPod ya Museveni kubanga ekibaluma kufuna sente baregimentize Museveni amufule digiti nti basinkana kubanga the trick is Museveni asiga ekifaananyi ku international level nti si dictator nga akozesa nga akaba flaging nga ateekawo ba agenti be mu opposition ne bamuzanyira emizannyo era ne bastaginga democracy ne basinkana mu meeting ne beefaanana kati Museveni n'abiweereza abazungu n'abagamba mugamba nti ndi dictator era nwanyisa opposition kati oguninyoko nga abalaga munfunye bulungi nnyo. Museveni kyakola okuliatinga iPod ne bu committee obulala staginga abantu be abali mu opposition ne bakuŋŋaana n'afuna ebifaananyi ne boogera kati munabafandinga kati bw'abafandinga bw'afuna ekifaananyi ng'akisindikira bazo bawaga nti mugamba nti ndi dictator era nduddeko ffe tulina politically mature era we discuss about the future of Uganda era opposition tuli naye ku bifaananyi n'abisindikira bazo n'abuuza ogoninyoko n'abaga nti ono bano bendi nabo kati ekisinga omuluma nti omuzannyo ogwo gwennyini Robert Kyagulanyi Sentamu Mitembo Swaibu yagaana okubeera mu muzannyo gwa Museveni kati weewali okulya n'okkomba essowaani agamba lwaki omuvubuka ono andabisa. Mukategedde
yensonga lwaki Museveni alwana okukola amateeka ago wacha musajja ono wakyandabisa njagala omuli mu opposition bonna mwenna abayinza okunyiiga saagala musooke munyiige njagala ovuga obwongo bw'obuzzeeyo Dr. Paul Konge Semogere yamuteeka mu kazanyo keekamu n'ateekamu Dr. Sibana Kizito mu kazanyo keekamu Alhaji na Santege Sebagala nawe munoonyeza simulaba n'ateekamu Bampuuga Besigye yasindikanga ba delegates mwabala basaye Salwa Musumba Banandala Bafaabi n'abalala bonna bazibabeera mu kibiini mu iPod walolabye ko Kyagulanyi mu iPod nkuddidde kuva ku basebaana ba Kibaba na Paulo Semogere Kawanga bonna ekintu kito Museveni abadde abazanyo omuzanyo guno nga tebagumanyi nti bajja mu kamera ne Museveni genda bakubise bifaananyi Dinda ka video monsonyi paka video nchakalina monsonyi we simati ka video nchakalina monsonyi we na desmete ro natuukayo ne mujukira ka video ke nabazanyiranga Museveni ayimiridde ne bampu ayimiridde ne ba Dr. Paul Kwanga Semogerere abedi bwanika abajukira mu kajukira bulungi nnyo What a cement is all. Aha, where are the good? Kati chemba gamba chechino. Mukama nyambe kaka no chakalina. Something. Our victory has been done. As I said, we have all been looking for this meeting. Make sure that we can find a way how we work with the city government and for us who are in the opposition. We share the same values that, first of all, the nation must go. We are going to form an inter-party committee. Each party should. Each party which is represented in parliament. How much have you spent on this? Not much. You are the one who was reminded me. No, we shall tell you because you are the presidential candidate, give him a special slot. Now I think that Uyo Dr. Sibana Kizito Bange. It's a political party, because we are all working for the betterment of the people's lives in Uganda. We are entering a new phase of multi-party politics. And as the one who won the elections, I thought it was my duty to take the initiative and contact the other people, the other contestants, so that we create a culture of letting the people know that politics is not a war. Apart from the symbolism of getting together, there's also the substance of actual discussing and solving issues. Oyo bwanika, oyo abedi bwanika oli. Luzamukira okuma history, bulungi nnyo okuma history, kiba kirungi nnyo. Kati, bwetubagamba tukuma history, era tumanyi history, tumbategeeza bulungi nnyo. Museveni yakuleetinga iPod ye ne system ye, nga yakuteeka ba opposition mu kifaananyi, akisindikira abazungu, n'abalala balage nti mulaba bulungi nnyo. Kati Kyagulanyi yamugamba, akola bw'ati. President agira bw'ati. Kasonga ngajize wati ngakula wati ngomanya nti kati gwa kutegedde oli mufu. Kati bangi batunulide bwana. Kati yagano gendayo. Bakoze UPDF amendment bill ngetagetinga Kyagulanyi eganya. Bakoze teka lya political party era Kyagulanyi aganya abagesereze muzitwale. Kati wenjagala osoko otegerere ulira omusajja ono bwabadde ku podcast z'olwali ule bwayogedde ebirina ebiri mu parliament birina akasente kebigabana buli mwaka naye bibadde bikagabanira mu nzikiza nga waliwo agamba nti sikwagala naye akasente nja katwala naye nteekawo nnongosere kalambulula obulungi ng'okukosa amaaso ge gali nti ebibiina ebiri mu parliament ekyamukiibi n'ekyampuga bye byegatta ne bikola ekibiina kimu naye nga birina ababaka ba parliament
babeera batya era bye babadde bakola bibeera bitya. Waliwo ekirala kyoyagala? Waliwo ekirala kyoyagala? Kati kwekuleeta eno dead failures nga kyebaagala kukuliyetinga political parties ezigenda okulwanyisa Kyagulanyi zimale zikole iPod ya Museveni gyayagala bamulegitimizinge akole byayagala. Nzize mbagamba ng'oyagala kumanya nti waliwo ekigwa Museveni takimanyi, mpuliriza bulungi wano. Mu East yateekayo Nandala Mafaabi okuva leero alangirira nti ajja kuba president. Tewakyali wadde enswere munoonyako nti wayi Nandala kiki, teri enswere munoonyako. Amulyati aziweero teri wadde enswere mubuzi wa amulyati kiki teri. Lukwago akyebuzabuza ng'afukaana naye Lukwago baba batadde mu Kabe Besigye bayinza okuleeta Winnie Byanyima. Winnie Byanyima abadde mu UN ne ku bitongole ebirwana eddembe ly'abantu. Taakolangako statement wadde neegi kyokka yayagala okujja ekyo mukiteekako amaaso. Bwe bataleeta Lukwago baleeta Winnie Byanyima. Ku bantu aba babiri bajja kuleetako omu. Kati era naabo ku kamera gye bagenda okuteeka nga bakola ki banjuliza omukulembeze agenda okwesimbawo oluggyako kamera wekikoma. Eno dead failures oluvudde ku kamera wekikomye tekisobola kugenda wala nnyo. Mbuuza lwaki? One, abantu bategedde kye bayita Museveni ne opposition yadde akulyetinga era nsaamwekubire ku bugalo wadde sibalaba. Bategedde Museveni ne opposition yabadde akulyetinze nti kati wakyali abawamakulu bonna bafu. President abadde Gulu ekibadde mu kirabye, abadde mu Soloti ekibadde mu kirabye, akyatambula eggwanga lyonna. Abantu bategedde kiki. Kati mu Buganda ono mwami ali mu kuyuzamu ebibiina Nuupu yamulemye akulyetinze kiki ne oluvudde mu kamera bwati ekibiina bwe kikomye. Lwaki oluvudde mu kamera bwe kikomye? Line-up yennyini gyabadde nayo wali ng'alonkinga dead failures. Njagala otunule facial expression, body language yaabwe ne capacity gye balimu mu politics. Who are they? Tosobola kuddira abasajja baazanya mu Yududi village yakuba goola 24 n'obaleeta baŋŋange omusajja ali ku level za Madrid oba eza Barcelona oba eza Liverpool oba eza Arsenal. Babano yino squad yiyo squad mbuulira wani who is he there? Ani bambuulira ani onatula gobasali gobakuuma anjize katima oyo omu bano babiri laba ono smart wire basatu baabo nannyini kibiira yennyini atunula binsobedde atunula ng'embaata esudde ebyana mu kyolooni mulaba nayennyini aga n'ekituufu kino kiri mu kikola. Tuna facial expression y'omukulu nagane kino kyendi muweru walayibwa saacheza seye manda mu mbuga kino nga tekitambula oyo nyinyi ekyamani waddira za session labono musajja to abadde maya bambala galumiri batubuza olumba ababe basinga tetumayikatira bono bambi labanono nkulaga face zibadde labambwa tepama ono yasinga okuleka ne mulabe laba kada mzee bamujjewa na abantu baabwe kati eyo squad egenda tola omuntu egenda tola kati kankulaga ebifaananyi ebirala ngera kulaga facial expression ne body language. Tutandike kuzoomingire njala kuzoomingira baabo baabo nze wano manyi kuzoomingira bulungi n'olaba laba nona aliga go bakwatidde katima laba kati yeyo team kati mumala okulaba team eyo kankwongerera ekirala kino
Juliet Kakande ye kati okuswala yambala mask tayagala mutegeera presence ye wali. Ono yambala mask tayagala kutegeera mu presence enti wali. Kati labono. Mukako. Labono. Agala kile kiri omusereza omusaya tugenda kola ki accountability. Okitegedde. Kati bw'otumya timu ebaddewo. Abasajja battu. Buli ali wano afunye emitwalo gye ebiri kuba bana kitono nnyo bana bamasomero oba bantu nto basanze mu makubo. Baba. Nze nkulaga kubanga footage yina tumufunye. Baba. Olujjeko kamera ekibina we kikomere kisobola kweyongera kusukka wano. Kicho. Tekisobola kusukka ka. Kati kankulage kano ka video kalabe olyoka otegeera omusajja ono. Kati bayinza okugamba otulaze bifaananyi tulina footage alaga mabega mayi muyina olugezigezi mugenda kugamba sibalaze footage alaga mabega wabadde. Kyomanya nti waliwo ebibala ebigenda okujja. Nkulaga view. Let's welcome a few questions as we can. I'll move the microphone around. Can I see the hands? Tunde body language y'abantu bano. Facial expression. 3, 4, 5. Nze hasekse chiwonga okuva ku BBS Terefina. Obalaba. Yakusooka kubuuza ku nnyambala y'owekitiibwa. Oyambadde essaati eyitibwa presidential shirt yayambalwanga Nelson Mandela. Kati aerial view ebaddewo olwaleero. Kati ekizibu si kya aerial view, ekizibu kirudda kiri one. Sente z'omusajja balidde nnyingi. Ekintu kye bavuga kiganya okukwatayo. Omusajja gwe balumba ali mbirala nnyo. Kati fe nze mbadde musanyufu lwaki kankunnyonnyole. Omuntu wabeera idle aconcentratinga nnyo mu kumenya amateeka. Naye bw'abeera occupied nga era ebimukutte akendeeza obumenyi bw'amateeka. Kati katusubire nti Mpuuga bw'ofunye dead failures political party ogenda kufuna ebyokukola n'ebyokwogera eri eggwanga ng'obuulira abantu. Naye okumanya abasajja bano bazibu nnyo. Bw'abadde akola statement agambye bagenda kutuula balonda bakulembeze owandiise otya ekibiina bakuwa certificate nga tekirina president general nga naye bakyakuyita musoma bali bamuyitaani balina erinnya bamuyita nga si president general kitegeeza naye tamanyi kiddako ekyo si kyekikulu naye tamanyi kiddako. Kati idleness eweddewo katusubire nti ogenda concentratinga ku kibiina kyo nupa ogyesonyi okuba ne yeekola ebyayo. Kati lw'ogenda okutegeera kye bayita okumanaginga political party. Manya ekikutunuza ng'embuzi esabalaavu ng'onyinyibadde kubanga buli muntu abaddewo kitono nnyo waliwo abalidde 10 waliwo abalidde 2 asambye okufuna ssente n'afunye emitwalo 3. Kati lw'ojja otegeera kye bayita to manage a political party. Kati kavudde kwanjula katandise. Mpuuga ne bannole mugenda otegeera kye bayita okuddukanya ekibiina ky'ebyobufuzi olwaleero. Kati ofunye emirimu gy'olina otandika okukola ng'essimu zikuvugira ng'emirimu togikola akasajja katutwala ng'oli ewebase bajja kutambuzaako ekiro ng'oli mwanda we yange olina okukola activities za Museveni kubanga ssente bazikuwadde. You'll get to know the reason as to why Kyagulanyi is very stronger than any politician in Uganda. Rojote bagenda kuleterako mwanda we Museveni nga kubira essimu akasajja katuli bubi mwali ya ssente zaffe lwaki temukoze kino. Ekibiina oluggyako kamera we kikomya ng'oyagala okutegeera kyekugambye. FDC yalonkinga olwajjako kamera PPF alo olwalonkinga halo weyakoma. Wabeerawo kali akasajja akanyalonda akali busoga kana akalina ennyindi kalinga akagatoka embizi kabijirwa olwalonkinga simanyi sume front olwajjako kamera front weyakoma. Nono olujjeko kamera front weekomye wabula agenda funanga airplay ku TV yabu ya BBS CBS ne National Broadcasting ajja gifuna naye era teyina kyekola. Kati mukitegedde bulungi nnyo nti Dead at Alive eyo firimu mu gino bayita Dead at Alive
obwato bugoba bufa magoba dead at live film jabajita dead at live mujajitegera so Mpuuga and death for failures bafudde batu so lujjako kabere ba ne bafiirawo kati Museveni agenda babanja sente mugenda kufa pressure kubanga abantu babategedde atamu very happy nti that marks the end of DP bloc, the Democratic Party and the other political areas. Ladies and gentlemen, Nyambe Yoseferi, he had been playing around in dirty politics where he created his own opposition forces, which wasn't easy for any man to destroy Museveni's opposition. The only person who has managed to destroy Museveni's opposition is Robert Kyagulanyi Ssentamu. But it wasn't an easy task or an easy job to dismantle Museveni's opposition in Ugandan politics. Right now, opposition, the so-called Museveni's opposition in Moni politics, is dead. Teri kintu kibadde kizibu nga kumenya amenya bakozi ba Museveni mu opposition. Kyagulanyi akisobodde kikola nga talina gwakobye luyitana gwasambye tana gwakoze ki agikubye. Agisanyizaawo. Pate yayo ne gyataddewo mbaga waloka muvu bakayita Dead at Live. Oba The Walking Dead kalina series abafa batambula nako gye kali musobola okukala mujja kutegeera bulungi nnyo. So kati mutegedde bulungi nnyo. Yensokola kimula buli avaayo. They don't focus on kujjako Museveni, but focusing on creating an opposition. There is a difference between fighting Museveni and fight in opposition or to create opposition. This time around, there is no time to create opposition. This time around is to fight against the dictator Museveni. So NUP is concentrated on moving Museveni. But Museveni's agents in opposition, they are fighting opposition to keep Museveni in power. So that's the problem. Era nakugamba nti Museveni akola ebintu okulumya omuntu nawonzikanga yabe muyambe ekkiriza. Instructions, orders, funding zawadde abasajja mu opposition ze zimuleetedde okuluzinga n'okublowinga cover z'aba agent be mu opposition bwe kubanga someone is blessed, ali clean, alina sente, akulaze eti nessereze mbadde mbawa mu parliament ezebyoluna byobufuzi ataddewo infrastructures ne kugogo nga kweziri nga obadde odiringa na mu opposition for the almost 35 years tebalina infrastructure, tebalina structures, administrative structures countrywide international nga teziiwo ona akulaze enti weziri in the small period of 4 and 18 months okuva olwaleero n'akulaga nti azitaddewo. Kati ndowooza otegedde nti okola ekintu okulumya omuntu n'owezekanga yamuyambe ekkiriza ofandiyinza agents bo basule Kyagulanyi balimeddwa kubanga public ya picking interest n'emizimu na buli kimu kyasituka okulaga abantu nti ye time okwerwanako. So mukitegedde awo tuvuddeyo katuddeyo wali mpola mpola. Kati Mukyala Betty Namboze bakireke nkulamusizaako nnyo honorable wange omulungi w'emiti ow'omukono constituent oli bulungi tebaleko gy'otusaako engalo. Wiiki ewedde wannakolamu okuterezaamu ne nkubuulira oba ali okimanyi bwati wali tokimanyi njala okutegeeza maama sirina lutalo naawe asirwa na MOP sina lutalo ne statement nyafuluma nali nkugamba weetegereze ffe tulina gye tulaba tulina gye tulengera nga gwe tulengerayo tulina gye tulengera nga gotokola kinga tulengerayo. Nakugamba kimu nti oba tewamanya nti Mpuuga yalina akabinja akakola minority report nga tewakimanya n'enkubulira leero mu Wasula n'eza Mpuuga kati ndi wano kulaga nti message nali nkusindikidde yali ntuufu so sina lutalo naawe nkutegeeza butegeeza nti ebintu emusooka obyetegereze ng'ozze okwogera. Mukyala Betty Namboze bakireke sina lutalo naawe kubanze mbadde protecting of social media. So bobanga technically tewategeera nganze nsobola okutegeera n'enkubuulira njala kutegeeza mama sina lutalo naawe just nayagala kutereezaamu kutegeeza nti be mutambulira abamu tembategeera be baani
to prove you wrong today. Now we naku proving kati njagala ebere final conclusion ku statement genda gamba. Nti Mpuuga bali bakola minority report. Ye kenyini mukamwake ngabye yogerera. Then you kengere ku nsonga endala. Ulira bulungi nnyo. Mwenga bapangise mwenza mutyo okuleka abenaalemu bayise wisa bintu nga timulina kakati ffe munongoseza zaffe mu minority report twali tukirambuludde bulungi ne bw'obanga ototta omuntu mu court martial tolina bbanga ky'okumukomyawo ate agende mu kooti ejulirwamu ey'abantu ba bulijjo etali y'amagye. Twali tuteeseteese ekiwandiiko ekigezaako okujjungulula n'okuyiwa amazzi ku nnongoosereza ezo mu n'obuwaayiro obwazirimu. Twakikolera essaawa 24 nga situseetuse minority report. Twali ababaka abaakikola 4 n'ekyali kiwandiikwa nakubulira ne lumunamba mwe yali ye teyalwamu nga mmwe. Ndowooza kitegedde maama Nambooze sikulinaako lutalo, si friendly fire, sikulinaako lutalo, wabula nkutegeeza nti abantu bamudiringa nabo tubamanyi from A to Z era ne information tugirina. So Nambooze wonna woli bakuwa katambi kano bakutegeeze lumbi takulinaako buzibu bwe wali totegedde bodiringa nabo fe information tugifuna tugisirikira nembye nnyo ne tugireka tuga katuleme giyisaawo. Ndowooza okakasizza era bubanga lyo gabe batuti nali nakukuba saako kuba nali nkugamba kituufu. Nkakuddiremu okazanyo bakakusaliremu okazanyo kategeere. Mpuuga ye kennyini ng'akutegeeza nti baakola minority report abantu aba baatuula 24 hours ne mu hotel nakubulira mu mujja mu mwamala mwenda kubazaalinga nnya ye yabeera mu 24 hours nga batudde abantu bakola minority report. Nenze sikwina ko njagadde kukasa nti tufuna information nebe wayogera abantu bo wansindikira sobola biga abantu wano kuba sikwina gather nali bigambe banekambireke kakakuddemu okawulire. mulinganga abapangise muyinza mutya okuleka abenaalemu bayise wisa bintu nga timulina kakati ffe munongoseza zaffe mu minority report twali tukirambuludde bulungi ne bw'obanga ototta omuntu mu court martial tolina bbanga ky'okumukomyawo ate agende mu kooti ejulirwamu ey'abantu ba bulijjo etali y'amagye. Twali tuteeseteese ekiwandiiko ekigezaako okujjungulula n'okuyiwa amazzi ku nnongoosereza ezo mu n'obuwaayiro obwazirimu. Twakikolera essaawa 24 nga situseetuse minority report. Twali ababaka abaakikola 4 n'ekyali kiwandiikwa kiri tekiniko. Kyokka singa n'abaali munda mu paalamenti baawulira obuzito bw'ekiwandiiko kyaffe. Ndowooza yawe yandikyusa oba oliawo. Nkakasa kikyandibadde kya bumanyi okwekalakaasa ng'omukolo. Olina okuba ng'olina tageti y'ebyobufuzi. Waliwo ababaka b'opposition baali mu nsisinkano gye baalimu ne General Museveni balina ebintu bye bamukkirizisizza ate mu nsisinkano eyo era nga mu kujja ku floor ya parliament bali balina obijjamu mu mbaga eryo obuwaayiro buveemu. Naye bwe waaliwo embeera ey'ekibwatukire yagwawo n'ebyo ebiringa nga bye baali bakkaanyizaako okubaako ebintu ebisuuzibwa bali bwe baalaba nga akavuyo kazze nabyo ne birugenda. Uganda zabo nga sigga omusima awo tuvuddewo bulungi nnyo. Katugende ku nsonga eno. Bannayuganda mwenna abali mu diaspora n'abali eka emyaka gye maze ku social media kuno ddala kuwenyibwa ekitabo y'ensonga lwaki sivaako. Mwenna mujjukira bulungi nnyo nasaba dda gavumenti ya Yoseri Nnyandwe tibahabulwa ejjeyo obujulizi ng'ambika Nnyandwe bwababula ne mbasaba ajje obujulizi ng'ambika Ssaabasajja Kabaka obujulizi bwababula. Bakitambuza ku TV ne ku radio wonna nga bakola propaganda ne malisi bwababula.
n'olwaleero bakyagenda mu maaso okwogera ebigambo ebyo. Mwenna abadde ku social media emyezi 2 emabega nsi 2 oba omuyaka gyonna gye givudde katono nga twogera ku nsonga z'obwakyabazinga wa Busoga. Waliwo omuntu alina video yonna nga nvuma oba nga mpemula kyabazinga wa Busoga? Ngenda kuzanya no ka video musoke muti ensi mutegere n'abantu betugamba nti abantu bakulya mu 7 muti waliwo alina video na nga nvuma oba nga mpemula oba nga nzivula kyabazinga wa Busoga? Nga n'olutalo lwasooka olwa kyabazinga wa Busoga nagaano dugenda mu n'ensigala ebbali. Njagala omuntu awandika nti Lombo yavumako oba yajolonkako kyabazinga wa Busoga alete wano video oba akwandika message nali muvumyeko. Kati mugenda tegeera akabano akabeesibyemu nga batambuza message yemu n'obulimba okubuzaabuza abantu. Olutalo lw'Obusoga olwasooka naludde ebbali. Nduzzeemu wano jjo. Wabula njagala Omusoga yenna comrade baganda baffe kubanga Omusoga n'Omuganda enjawulo 0. Kira yebaawula. Njagala omuntu yenna tere video nga nvuma oba nga nzivula kyabazinga wa Busoga agireete. Nga bwe nabasaba mu 7 video nti mubika nebabula. Nensaba video nga baga nti mbise nabika Kabaka nebabula. Lwate lubusa mu lukuŋŋaana lw'abakomredi baffe era baganda baffe Abasoga babadde mu America eyo nga bakyazizza Katikkiro wa Busoga Mukulu Muvawala. Mukulu Muvawala bamuwadde essaawa dakika nga 3 okwogerako eri Abasoga. Omusajja n'alyoka awaata omugambo omunene. Katikkiro wa Busoga yawaase omugambo ku nze omunene. N'atuuka n'okugamba nti bankutte era essaawa yonna banziza Uganda nti navuma kyabazinga era emizimu gya Busoga minyiivu nnyo. Katikkiro wa Busoga mmanyi nti kuno kwoli video bagenda gikuwa. Akatambi nakafunye ngenda kazanyira eggwanga. Naye nga bw'ogambye nti oli economist wasoma ebyenfuna. Twandiyagadde nnyo okulaba abaana ba Busoga Abaganda baffe nga bafiira ku mmotoka z'ebikajja abaana bato myaka 12 myaka 8 nga bafiira ku mmotoka gwe economist. Economist Abasoga bandibadde bagobebwa ku mataka gwe economist nga wooli. Gwagamba nti oli economist. Omugambo gwo waase sigulinaako buzibu no era sisobola ganti ngenda kulwali wabula njagala kugamba nti economist eyasomako ng'oli ku international level ngenda kugamba n'ekitiibwa kyo mu buwombeefu. Next time when you are presenting yourself to the public, please come with the evidence. Or when you're talking about me or someone else, please come with the evidence and show that evidence to your followers or to your subjects, mostly the Basoga. So you blackmail me in that conference. I received the video that I have, and I'm going to play it right now. But please, I'm informing you, whenever you're talking about me or any comrade in the struggle, please provide the evidence of what you said. Sirina wensobola nabagamba no bagamba nasoka kwetondera Basoga bonna no Bwakabaka bwa Busoga n'embwetu nakubinda yogera. Sivuma ako kukyaba, sivina okuja abazinga kubaka sisobola sina buyinzo. Nzani avuma Kabaka wa Busoga. Nzani avuma kyabazinga. Sisobola. Kati gwogambye nti bankutte era ngenda Kampala oba very soon bagenda kunkwata. Muganda wange ffenna tulinako obuyinza bamuyita Mukama Katonda era ekintu kyonna ekibira ku bulamu bw'omuntu kiba kituusewo ng'essaawa etuuse. Wabula wawaasa omugambo ku nze which is okay, sina buzibu. Kanzanyire ensonga kebuulye bulungi nnyo. Muwulire bulungi nnyo yabadde mu America ng'asala omugambo. Yali Musa Kyabazinga waife yakola ati never answer words with words, answer words with action. Bagano nja kuira yebusoga nga ntambula nga zebagenda nchakala buchakale nti mwogere Kyabazinga namuwamba. Kimuwamba ngako. Kyabazinga yali alikola bintu biri mu magezi ate Kyabazinga tasaba. Let me tell you, Kyabazinga takola ki? Takobera bantu ati ndikujja ni wani. Kyabazinga bamwiramu. Ate bana Abasoga tulina embwitu.
ate emizimu gya Busoga nga gyatabuika egyo Katonda waife nga yavuireyo ebintu mebuti Lumbu yaliwa. After abusing the Kyabazinga, he has met his day. He's heading to Uganda very soon. Why should you ever attack the Kyabazinga? Tell me. Why should you attack our Kyabazinga, for God's sake? Oh, Mama Wange. And for that matter, nikwenda okwebaza mwena mwena. So, for your information, Mukulu Katikiro Busoga, when you mentioned about Lumbuye that he abused His Majesty the Kabaka of Busoga, Kyabazinga, no one appreciated, no one in the audience appreciated your statement because they knew that you were lying. So a person of your caliber on the international platform, you came out publicly to blackmail someone like me without evidence? Katikiro Busoga ubadde ki? Bade bakuwadde kaluzi baaga bwewasuze wadde toteredde bulungi oba nze nabadde topic of discussion. Mbadde nga nti Abasoga bakomredi baganda ffe bali banoonya Kyabazinga, nze ne bembaga Kyabazinga waali n'emmotoka we yagireka nga adduka. Mbadde nga nze nabyogera. Wali omanyi Kyabazinga waali but baakubuuza Kyabazinga obuga nti ali mu Uganda. So Mr. Movawala, with the due respect, nawe sisobola kuvuma. Wabula ngenda kugamba ekigambo kimu. Respect yourself and stay in your line. Sikulinaako buzibu. But when you come out to use such platform to blackmail me without evidence, oba oyagala kujja mu line yange ne level mwendi. Bw'onojja mu line level wendi jjajja nja kujjamu suuti n'empale njiteeke ku meeza abantu bagirabira bw'okyo oyagala. Statement yona gy'onoddamu okukola mu public regarding my name ng'obbula kameeri nga jjajja nja kutandikako singa ohandidire gwe ng'omuntu. Oyinza obutakyagala mu Busoga n'ensi yabadde temanyi nti obadde okikola n'ensi ejja kitegeera. Ekyo nkigambye gwe gula olutalo bw'oba oyagala kugula olutalo ku nze ng'omuntu ng'osalako omugambo tujja genda fa. Nja kusooka nkuggyeko ofisi y'owa Katikkiro wa Busoga mbuteeke wali tugende personal. Kubanga wejjeeko ekitiibwa okusala omugambo ku muntu nga tolina bujulizi. Kankabaddiremu. For a job well done. Abaana. Kankabaddiremu. Yalumusa Kyabazinga waife. Yakola ati never answer words with words. Answer words with action. Bagano nja kuirayo Busoga nga ntambula nga ze bagenda nkyakala bukyakale nti mwogere Kyabazinga namuwamba. Kimuwambangako. Kyabazinga yali alikola bintu biri mu magezi ate Kyabazinga tasaba. Let me tell you, Kyabazinga takola ki? Takobera bantu ati ndikujja ni wani. Kyabazinga bamwiramu. Ate bano Abasoga tulina embwitu. Ate emizimu gya Busoga nga gyatabuika egyo Katonda waife nga yavuireyo ebintu mebuti Lumbu yaliwa. After abusing the Kyabazinga, he has met his day. He's heading to Uganda very soon. Why should you ever attack the Kyabazinga? Tell me. Why should you attack our Kyabazinga, for God's sake? All right, no problem. Njala kwagaliza ebirembe na buli kimu kyobula kikutambulira bulungi mu bufuzi bwo ng'ofuga obwa Kyabazinga bwa Busoga naye ndowooza obulungi oguddako obanga oyogera eri abantu b'okulembera ojjanga n'obujulizi ng'omukulembeze alimu ensa. Nze sirina Bwakabaka bwe nali nvumyeko okujjako bu protectinga. So manyi gye nva, manyi kyensobola ne kye sisobola. Sisobola kuvuma Bwakabaka bwonna bw'okuvuma Kabaka yenna no.
So no njagadde okutegeeza nti wenziyamu okuwulira any public statement gy'okola against me ojja kuba olugulidde ku ppata. But currently sina buzibu naawe. Njagadde tegeeza ggwanga nabantu okutegeera ebirowoozo byo naki ky'olowooza towards me. Okitegedde bulungi nnyo. So byebyo nza mutegedde abantu betudiringa nabo awo tuvuddewo. Abaganda mwenna njala bategeeza Museveni bw'akola ekintu akikola akitegeera. Bwe yakyusa maapu ya Buganda n'agijja ku maapu nekijja ntukyogerako nekibeera nekigenda vairo naye kyasigalawo weekiri. Atlas eyisomesebwa mu masomero zonna kiraga nti Buganda ku maapu tekola ki baajawulamu. In the latest Atlas Longhorn, mugira bulungi nnyo. Latest what? Okay, no problem. Kankulage. Western Buganda sub-region. Yeno. Esoma wait. West Buganda sub-region district information. Western Buganda sub-region mulimu Kyankwanzi, Kiboga, Mityana, Kasanda, Mubende n'endala. Eyo mugira bulungi nnyo. Awo tuvudde mumoloza nti yakivaako akyakiriko. Kati kankuzze wano gye bayitanga Buganda yonna kati erimu wano mukira bulungi nnyo. Wano erimu East Mengo. Eyo East Mengo mugira bulungi nnyo. Eno wansi West Mengo. Eno wansi Masaka. Eri East Mengo ene bateekayo Mubende wane bateekawo West Mengo ne Masaka wansi. Ndozo gira bulungi nnyo. Njala kuzumingira ogire bulungi nnyo. Zino Atlas Museveni takola kintu nga tamanyi nti agenda kiteekawo mu presence yakyo kibeerewo. Kati eno Central Buganda region district information. Eyo Central Buganda region ne information ya bino Atlas kuliko Gomba, Botambala, Mpigi, Wakiso ne Kampala. Yeno Central Buganda region ogira bulungi nnyo. Takola kintu nga takimanyi. Mumuddane mwekyanga yenga asigadde akirowoozaako era kyakikola. Tugenze mu East Buganda region. Eyo East Buganda what? East Buganda region. Eno Atlas sinze na biwandiise. East Buganda region mulimu Kayunga, Mukono, Buyukwe, Buvuma. Ogira bulungi nnyo. Nkyakuwa Northern Buganda sub-region. Northern Buganda sub-region. Northern Buganda bulijjo badde mufunanga information egibatemera temule kati ngibatemera temera bulungi nga mbadde temugimanyi. Eyo Northern Buganda sub-region. Mulimu Nakasongola, Nakaseke, Butarangu ne Luweero. Yeyo Northern Buganda sub-region.
tugenze tukyagenda mu maaso. Tugenze mu South Buganda sub-region. Bino birimu Atlas. Mulimu Sembabule, Lyantonde, Rwengo, Lakai, Kyotera, Bokomansimbi ne Kalungu ne Masaka eri wansi. Yeyo ndoza mujira bulungi nnyo. Kati ye bwajjaawo n'akola ekintu ne kijja mu mawulire gwe n'okiraba ng'ekyomuzannyo you already aba amaze okuyisawo ekintu kye. Kyembagambye wali nti alina ka pride n'ensi ebyokwetonda g'abadde makwekansaamo kubanga tetugaagala. Okitegedde bulungi. So kati lwadde terubusa njala tumira ku Baganda mwenna ababadde mu lyato limwategese mu America e Boston ne mugenda mu conference Salonga Mulengejja n'atuuza abantu be abakulembeze ababe buli bwe mwali babayita mu Buganda mu convention yabaddeyo babawulira emitwe emikulu ejja convention eyo. Abaganda abadde mu convention y'Amayiga ng'omujjayo gali amazina ge mwabaddeko kubanga buli muntu wadde mbogenda okukyakala kinaako buzibu. Naye konsandi yange eri bweti. The office of Katikkiro, office y'obwa Katikkiro ekitiibwa kyayo kiweddewo. Muli mazina musime tuli mu.com. Office of the Katikkiro, office y'ekitiibwa kya Katikkiro eweddewo esaanyeewo. Teri Katikkiro asobola kudda mu pub n'atandika okunyenya amazina n'azina ng'ekisaanyi. It is impossible. Mu Bwakabaka obw'ennono Katikkiro yenna tabeera mu bintu bya kuzina mazina. Ekitiibwa kya office aba akyono. Yesu olaya gati musajja alina libata alina peace. No. Office kintu kikulu nnyo. Nti office ey'obwa Katikkiro kiba kyakulabirako. Naye omusajja oli mu public oli mu bantu oli mu kuzina amazina kibuga tonkutula kutula kibuga yes olina eddembe okuzina kibuga tonkutula kutula naye ogaziniddewa era gongera kiku office eyo n'abamanyi obuwangwa n'ennono office eyo kifaananyi ki kye bagisiigamu. That is my question. Sifa ku lifestyle wabula nfa ku protectinga kitiibwa kyaki kya office eyo. So mwenna abadde mu kuzina amazina ne Katikkiro wa well and good mwebale mwanyumiddwa. Naye sookozeeyo obwongo bwo gwe yeeyita Omuganda okuggyako ng'oli wa Kabano. Okujja ng'oli wa Kabano. Njagala ondeetere vidiyo emu omu ku bajjajjaffe abataka b'ebika nga asimbudde amazina ag'ekisaanyi. Jjajjaffe abataka b'ebika. Ne Kabaka ne bwaleeta ani Sumaye Masapala Sumanya ne bamuyimba baba walukaga lwakiri akuba kubi mu ngalo bwati. Namwe kubanga akoma office y'owa Kabaka n'ekitiibwa kye tasobola kudda Sumaya niko kunyinyagaliba enjoli adderi yeewuwe akola ati akisobola naye amanyi office mwatudde. Kati okuwadde bajjajjaffe abataka b'ebika njagala otewe vidiyo emu nga jjajjaffe omutaka w'ekikatandisa okufuukuka amazina Amaganda bakubye engoma no kubanga akuuma ofisi y'omukulu w'ekika. Naye Katikkiro n'oyonoona ekitiibwa kya office ng'ozina kibuga tookutulakutula sime biki oli eri weesaba ggula engatto oli. Yes olina right naye office ekifaananyi kye kirimu okitunuddemu otya ekyo si kyekikulu. Kati mwenna abaagenze mu Buganda bwe bumu kijja baswaza nnyo nga balangiridde Mayiga byatambuza. Byasooka Najjinda Luswata n'abyogera, Janet n'abyogera, Anita Amongi yabyogedde. Mayiga mu kamwa ke kennyini n'avaayo n'akonfaminga bulijjo kye mbagamba era kye baagala okukola. Wulira bulungi nnyo. Mubatambuza siriimu na mental health. Njala kubuuza. Siriimu yazze leero
Sirimu yazze leero gwe beesibako. Mental health bajoogedde kati mu regimu nga Kabaka baagala mulangirira nti alina ekikyamu ku bwongo bayiseeyo byabwe. Wulira bulungi nnyo bwe yabadde mu Amerika. Tubaniriza mwenna abali ku Moment with Anne mwebale nnyo kubanga mutweyungako bulungi nnyo. Tuli nno nabagambye dda mweteeka bulungi nnyo bingi nnyo tugenda okulya bingi nnyo betugenda okuyiga bingi nnyo betugenda okumanya bembadde mubuuza kweshoni zammwe twazirabye dda wano zonna tugenda kubanga tugenda maaso tugenda ate ewa Katikkiro nze nno nsanyusa okumulaba namulaba omwaka guli nenfukamira ne mubuuzaako ate guno nno gwakubiri ate era nga nina kubanga musenkana tumubuuzeeko ate twebaza Mukama Katonda omutambuza omuzija e Uganda okujja wano nno musajja waffe erya Massachusetts okujja kubanga zze kutulabako ate notuleetera bingi nnyo Kabaka yabadde nga amutumye esansi okulaba nze nsinze atambudde era tuli basanyufu nti nno tubasanzeewo kakasa nti obugenyi buno munaabaako kye mubufunamu naffe tunaabaako bye tuyiga abasinga bakumanyi oli Katikkiro abasinga tebamanyi Katikkiro yaani Katikkiro ye mwami wa Kabaka omukulu yakulira abaweereza bonna ab'Obwakabaka era Kabaka bw'aba afuga Obuganda ayita mu Katikkiro olwekyo Katikkiro akola mirimu gya Kabaka era Katikkiro yalabirira ebitongole byonna eby'Obwakabaka Katikkiro ye mwogezi omutongole w'Obwakabaka naye wabaawo mu minisita w'amawulire era omwogezi naye omwogezi omutongole ye Katikkiro kale mu lulimi ndowooza omuntu atamanyi byaffe abeera eno lwayinza okutegeera Katikkiro ye Ssenkulu oba CEO ow'Obwakabaka omukulu abaana batera otulowooza nti Katikkiro yeeronda yekka ne tubagamba nedda Katikkiro Kabaka yamulonda era nze yannonda myaka 12 emabega tulabye ku nsonga ezimu bannayuganda abasinziira mu diaspora ze boogedde ensonga kyenkulu gy'olabye ebintu bingi okusinga olukuŋŋaana luno lwajjidde ku miramwa ebiri obulwadde bw'omutwe oba obulwadde bw'obwongo mu luzungu bakiyita mental health ate n'obulwadde bwa mukenenya z'ensonga bbiri ezatuleese era gy'emiramu emikulu egy'olukuŋŋaana luno naye mulimu n'ebintu ebirala bingi nnyo mukyewuliriddeko esigadde eddakiika sijja kamalayo naye omwami ono yafundikidde yeegaana ebigambo bye yayogera nti ye tetumukubirako simugamba nti abanje buwanguzi bwaffe yabyegaanyi naye kijja kubeera kyalulala ndowooza obudde bugenze kijja kubeera kyalulala naye mutegedde point gye bavuga ango gye bavugiramu ekintu kyabwe mental health AIDS siwaaliro yava myaka gya kinaana nakati gwe bakya driving kyokka kati ng'ekirwadde kisinga okuluma abantu bakiyita musujja gwa nsiri na siriimu ne bali ku mental health kubanga balina kye badrivinga Abaganda kijja baluma nnyo ng'ekintu kino kivuddeyo nga lumbuyendi wano ku kafoomu eggulaba nga kivuddeyo nga bakitadde ku Ssaabasajja Kabaka kijja baluma nnyo ng'ate essimu ze temukyasobola zikuba kyo nkibagambye bale video ewedde tusinkane ekya ku open roof discussion point ziri bbiri tugenda kwogera ku bikolwa by'obuyiikira Museveni byatusibako tugenda kwogera ku apology ya Museveni kuba tetwetaaga apology ye buli muntu ogenda kwogera ekikobero Museveni kyakola ewammwe ku kyalo mu family ku ba individual Museveni asitogere nti tugenda kusola musujwa item zigenda kubeera bbiri tugenda kwogera ku buyeekero buli mu Kampala bwe yeeteereddewo abaana b'omugeto mugenda kuba masimu mu confessinge tugenda kwogera ku apology ya Museveni ey'ekifula nnenge gyetondedde bannayuganda n'Abaganda buli omu gy'oli nga saagala weetirire ogenda kukuba essimu ofutuka omugambo nga sinze nk'ogugambye olunaku lwanca lwa open roof discussion yammwe si yange
mukaba bankumire video edde musabire nnyo president kubanga abalabe buli lucha bongera okukola enteekateeka. President wonna wooli weekuume, Allah akukuume bakomere limwe na Allah bakuume gye muli okusinga ddala balina ebizibu mukaba bateremu obwangu nabo bali mu diaspora nga mwagenda okunywa ekigule magala eddiba namwe mukaba bateremu obwangu bakingirize wabula kyenjalo baga kiri kimu nga nfundikira akatambi kalemu dakiika 2. Mwana Uganda yenna agenda okunoonya obuddamu gy'oli mu nsi yonna. Amateeka gafuluma era gakyuka nga gwe tomanyi mu nsi mw'ogenda. Mukaba akuyamba ne bakuwa empapula ezo ezisookerwako. Bakuwa ne ka travel document. Nkusaba weewale nnyo okutambula ng'ojja okuliraana ensi eziriraanye Uganda. Omuli South Sudan, Rwanda, Tanzania ne Kenya. 1. Travel document eyo gye bakuwa zirimu ka microchip oba ka SIM card. Aka tracking movements zo baka tracking passport yo beise wonna. Mateeka mapya gayise mu nsi ezimu gasoma nti bw'ogamba nti oli asayira musiika nga mu Uganda avayo nga bakunoonya ne bakugamba bakubuuza nti mu nsi ezirina tosobola genda n'ofunawo obuddamu ne bakukuuma n'obaga nti ensi ezo Museveni alinawo influence oba ensi ezo teziri safe gyendi nti ye. Kati ate bw'otuuka mu nsi ezo ne bakuwawo ebipapula byabwe gwe n'ogenda ate ng'osalinkiriza oyingira mu nsi ezo eziriraanye Uganda babajja kutegeera waki wagenze era empapula bajja zisazaamu. Ekyokulabirako mwakirabye weekiri kiri visible nenjala bagamba ekigambo kimu bakomredi mwena bali ku social media platform nga wafuna empapula bw'otya bwe wazifuna mulekerawo okwogera ebigambo ebyama byammwe. Baganda baffe mubeera ku mutimbagano ne mwogera buli kyama kyonna engeri gye wafunamu empapula stories wayogera bikiri walimba ne mwewa amagezi ne embassy zino zitoko okufuna information mukozesa fake document za kunasa buli kimu bank account mukola bwe muti no wali namba z'abantu abakola ebintu ebyo. Baganda baffe mwokyesa abantu bangi abaagala okutambula musale ku mugambo bwe mbate mwena byakusobola kwogera ensonga ezimu zirekenga. Bannayuganda tuyitidde nnyo okwogera ebyama byaffe. Ngenda kusaba muganda wange social media ejjuddeko bambega babulirevo buli omwogera obukoli omukozesa okufuna asayiri mufuna empapula mwonoonera abalala nammwe kenyini system mugicompromising efa ekyali abala baagala okutambula. Please mbasaba bannayuganda bali social media mulekera okwogera ebyama byammwe. Nze visa nagifuna bweti nakoza sente bweziti kwa account nalirako sente bweziti ono yankolera paperwork ono yakola bwati nze migration nayogerayo kino nayogerayo kiri nembagamba bino nembagamba biri nobyogera ku social media mukola late night shows ekiro nimutandika okutokomoka omugambo. Bambega tebebaka bambega abazungu tebebaka kyobona tinakuzi baba dinayinga empapula badinayinga access ku buli kimu nti nze mwefuna sente nziyisano ziseeka nze nina makabwe ziti nazimba bweti nina motoka bweti nakola bweti era nze system njikuba bweti nebwe